Kiteeberezebwa nti omuliro kutandikidde ku mudaala gwa chapati ne guyingira amaduuka ng'abadduukirize bwe bajjidde nga gwakutte dda era bitono ebisobodde okutaasibwa. Omu ku batuuze abadduukiridde abakoseddwa agamba ebbomba ezifuuyira zitaasizza nnyo okendeeza omuliro butasaasaana mu maduuka malala olw'okuba nti babadde na nkola esingawo. Abamuyiwa mu mazzi ye bwakuba n'abukendeeza amaanyi okuba nga tebukyatamba. Ate ne siiringi n'egyeyamba kuba siiringi singa tebaddeemu kubadde kujja kutuukira era gudduse ne gutuuka eri waggulu naye nga siiringi wadde ekukendeezezza. Abamu ku bafiiriddwa emmali yaabwe bategeeza nti omuliro gusaanyizzaawo ebyabwe byonna era nga mu kiseera kino tebamanyi wa kutandikira. Byonna biweddewo tetulina kye tusigazza kukeera ku makya agenda kubatikala naye nakeeza okudda nga bonna omuliro omukyala ye yasuseemu n'omwana nabo Katonda azizza bibye okuwona kuba be bawonyeemu weesigazza ng'ekintu ekikalu siina kyesigazza. Nange ndi musawo wa bisolo mubaddemu eddagala lyange ery'ebisolo byonna liyidde naye abatuuze batutaasizza nnyo kuba amadoona amaduuka gali gaanyiiwo. Mbadde neebase ngenda okuwulira ebintu ebikoone ebikubakuba nendowooza nti oba enkuba ejjidde mu kibuyaga nga mulimu ne muzira nembako akajikensikaawo munda okugulawo ndabe neza okugulawo nga ndaba omuliro guli wabweru awo era okufuluma bwe nti nga butandise okuyingira eno ewange munda. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti obuzibu buvudde ku basiika chapati abaalese omuliro ku sigiri bwe batyo ne basaba abazira kisa okubadduukirira mu ngeri yonna esoboka. Tiwali kinsonga ndala yonna kulekamu sigiri basula bafumba ebijanjaala b'ebikomando kubanga wali wakajja emirundi ebiri. Enjala zaatuyambye okubeera nga ajjako amasannyalaze n'akutwa zino ziwaya ebisobola okuba tezeyongera kukwata eziriraanyeewo singa tabaddeewo kabaleena yandisaanyeewo. Tusaba obutalekanga masigiri mu nyumba kubanga zimalawo ebitundu era obulamu bw'abantu bonna badde bugenda kusaanawo. Omu ku basirikale abasangiddwa mu kifo kino ategeerekese Kerya Mujenyi agamba nti tewali muntu akoseddwa mu muliro guno okuggyako emmali y'abasuubuzi okwonooneka. Bakoze omulimu munene nnyo ate n'ebintu ne tubikuuma bulungi etulaba nti tebo kintu nakimu. Ssentebe Gombola abazadde Kaweesi agamba nti ekiseera okutandika okuteekerateekera obubuga obutono okusobola okuwala obubenje ekika kino. Kati ng'aba chapati tulabe nga tubafunira ebifo ewantu nga bali mu bbanga bakole bokka ate era zino bizinesi zibeere nga ziri zokka kuba nakyo kati tukirabye nti kisobola okuvaako obuzibu. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombe Mukibika Amadi yenyamidde olwa gavumenti obutabunyisa bimotoka bizikiriza muliro mu bitundu kyokka ne babunyisa emmotoka za tiya gaasi mu byalo awatali kwekalakaasa. Poliisi ninayo mmoloka ekuba tiya gaasi netambuza abasirikale oluusi kubugira mu bitundu nesiinaayo esobola kuzikiza muki muliro. So twandibadde nga mu tawuni zaffe ng'ennene ngoga nti Erukaya tulinawo emmotoka eriwo, e Kalungu tulinayo emmotoka eriyo, naye ate tusanga mutuleetera za butulugunya baki bantu. Omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis Katongole atandikiddewo kaweefube okusondera abakoseddwa okusobola okubayambako okuyita mu kaseera kano ak'okusoomoosebwa. Farida Nakayiza ne Katopo BBS Telefina e Kalungu. Mawulire Gambuuze.